Chicken ebintu byayogedde ku Rwanda. Kati kanzije kukubire mu tochi nagende Rwanda 2019 gwe mundi gwe nasembayo kugenda Rwanda. Chicken ebintu byayogedde ku Rwanda ne watavaayo kwetonda. Kale wakuba yetonze naye bituufu kati kankubire mu tochi owulire. Ebirungi bye Rwanda n'ebibi bye Rwanda. Rwanda waliwo ekifo kye bayita Lemera. Lemera yeringanga wonagamba Kololo. Yeringanga Kololo. Lemera yo wali ekisaawe kya Amahoro Stadium. Waliwo ekisaawe kya Kigali Arena. Byeriranye ndoza waliwo na lukubo bwe ruti ku bisaawe ebyo. Walungi eyo wabeera abagagga. Saidi zeyo waggulu. Naye bwova kumakubo bwoti noyingira munda. Amazima ga Katonda mu ggulu waliyo obusisira. Nabye Gashumba nga gamatadde milioni 10 bamalaga akasisira. Gashumba obusisira buli mu Kigali. Jesse manju w'ebizimbe byo byolaba. Waliyo obusisira bwe nyini. N'ennyumba z'ettaka eziwedde emirimu. Abantu baavu nnyo nga bw'okiwulira Rwanda. Rwanda teri mirimu gino gya neekolera gyange gyolaba wano. Tosobola kusanga muntu ng'abajja alina ebbajjiro lyawo ali mu kola sente. Simanyi onaasiika chips. Tebiriyo obwavu buyitirivu nnyo. Tosobola kusanga muvubuka Rwanda ng'alina emmotoka yeevuga mbu yagikola. Aba yagijjawa. Myaka 25 abaana baba bakyali waabwe. Myaka 3 ng'akyasula waabwe. Abayinayo ku ssente olina kubanga okola mu gavumenti. Ngo either oli mu jasi oli mu police obanga okola mu gavumenti. Oba sekyo ng'olina omulimu gwo watandika ng'oli muntu mukulu. Emisolo mingi nnyo nti n'oba otandise kadduuko oba kafanicha oba kangoyo oba kaaki. Emisolo gye bakkuba miyitirivu nnyo kuba tebalina kye batunda bweru nti oba balina kye oba batunda mwanyi oba batunda ki oba ki. Tebalina kati sente zonna ezikulaakulanya eggwanga ziva mu bantu bennyini. Omusolo gwa bbeeyi nnyo nga bw'okiwulira. Eri abantu baavu to the extent nti omuntu asobola n'okulaba ng'otudde wantu olina ky'olya n'akutunuulira bw'ati ne yeebuuza ne gye wajja ssente nga kulaba oli myaka emito. Abakyala baayo kye nabakkirizaako gwe kasitojja ng'oyogera olulimi olutali Lunyarwanda oba omumazi. Osobola n'okumukwata ku mukono n'otwala butwazi. N'akitegeera nti oli Munyarwanda nanti amanyi opportunity ez'efuluma Rwanda. Kubuuza oli waawa ndi Munnayuganda osobola okuntwala e Uganda. Ky'ova olaba nti abaana bangi nnyo bagendeyo e Kigali ne babajjayo abaana baana ne babaleeta eno mu zi New Best Hotel ne babatwala mu ziki ne bakola ne babakozesa emirimu egyo bwegito because eri kyangu nnyo omuntu aba alaba ng'ali mu Geyeena. Balungi nayimirirako olunaku lumu ku paaka eri wansi ng'ewali airport. Waliwo taxi park eri awo. Muganda wange natunuulira abawala abajja okulinnya baasi zaabwe si za ssente mbw'olinnye waayo ssente za kaadi. Ate zibeera ku bus stop kwokka kati bino bimu ku birungi byabwe. Enguudo ezisinga za kolansi za ddala mu Kigali. Ezo mabbali si za kolansi za ttaka naye ziba nnungi. Tozisangamu biveera, tozisangamu bicupa, tozisangamu teri buveera teri bucupa. Era ovene e Uganda ng'oyingira Kigali basi bajaaza yonna buli alina akaveera obadde oyinako ekyo gikwata mu ngalo. Oba obadde oyina kacupa ka plastic simanyi onywa amazzi oyina ganyo era oba n'obirekaawo tebiyingira. Ne bakuwa paper bag n'obiteekamu. Wakitegeera bo bali very clean buli Sunday sembayo mwezi baya bulungi bwansi. Mwenna oluva ku church nga mukwata enkumbi mukwata ebitiyo nga muyonja buli omu waali yenyiriranga yo bwogitunulya naye obwavu bungi nnyo. Omukazi weeri omukwata bukwasi ku mukono. N'osanga omukazi ng'ali mu benzi mukwano gwange yasanga omukazi ng'ava mu benzi n'amukwata bw'ati ku mukono n'ayogera awo n'amuga Uganda yamutwala butwazi naye ng'omukazi abadde mu benzi nga mukyala mukulukulu bw'ati. Story ye Kigali ngenda jiba wa wano kubanze naliyo mbimanyi. Ebintu byawo tebyawukana nnyo price n'ebye Uganda wano. Ebintu byenna era otunuulira eddagala ly'amannyo era bbeeyi y'emu. Amata gaabwe gabeera Kongo tegali mu mazzi. Amata gaabwe tegali mu mazzi era okusanga oyiye amazzi mata. Gabeera Kongo ga 200 ekikopo eza wano. Bere waabwe ziba 5 something like that. Naye mu za wano ziba 200 gaatuwoomeranga nnyo. Okitegeera ekintu ekyo. Emmotoka bazivuga e Rwanda tebakebera bino musimanyi mpira gyagwako bavuga emmotoka za mumbwa. Bw'obeera osala bw'oti ku zebra crossing emmotoka ziyimirira n'osala kizibu okusanga nti batomedde omuntu. Ebimotoka bikeera ku makya ne bigenda nga biyiwa amazzi ku bimuli by'oku kkubo. Bimotoka bikeera ku makya buli woyita mu town ng'ebimotoka biri mu kufukirira ebisaawe by'omupiira ng'ebimotoka biri bifukirira we bayonja obuyonjo bungi. Teri butembeeyi togenda sanga mbono wa mobile money tebamanyi luzungu n'ogenda mu banka twagenda mu banka ya DFC nga twagala sente nga tebamanyi luzungu ne manager nga tamanyi luzungu bamanyi French na Lunyarwanda
ng'atamwattamu omugamba ebintu muluzungu tabitegera naye nga manager mulamba wa bank okitegera basomera mu French simana Lunyarwanda oluzungu lutono nnyo nga bw'okiwulira naye balungi nga bw'okiwulira teri bubbi buno bw'abanyakuzi ba ku kkubo era eri natunulira abawala baayo bambala nnyo jjiini kati essimu baziteeka eno mabega tachi zaabwe touch smartphones zaabwe baziteeka eno mabega naye teri agisika ne bwe ziba ssaawa ziwera 12 poliisi eva ku kkubo amagye ne gajja ku kkubo ne gatandika okutambula ne bw'okola ki tebakugoba tebakola ki ne bwe ziba ssaawa mmeka era osobola n'obayitako ng'odduka ssaawa mwenda n'obayita ne wakati tebagamba nti oba odduka ovaawo olagawa ssebo gwani tambula butambuzi teri bamalaaya naye nga gye bali naye officially tebaliiyo era woogenda gye beetundira kasoola owulira nti poliisi yo bonna basaasaana emisire naye nga babeerayo mu magezi naye singa eby'Uganda nti basasula n'omusolo era okusanga busanzi muganda wange na malaayo oba owedde ngenda bbawa sitole y'e Rwanda mujja jjuwulira myewo ne paati 2 ey'emboozi ya Rwanda Kigali eno paati tugenda kubawa paati 4 kuba nze nali mbaddeyo mmanyiiyo emmotoka ze basinga okuvuga e Rwanda za bika 3 ze nalabayo bavuga emmotoka Starlet mumanyi ze bayita zi Starlet emmotoka zaabwe zisinga ziba za manual ate za left kono waliyo Starlet waliyo 10 ze tuyita 10 oba baziyita batya mu linnya eddala neeno mu Uganda tuziyita zi 10 then endala ze tuyita zi mugugu oba ze bayita zi 190 something like that ezo emmotoka 3 abanyanda ze basinga okuvuga emmotoka ezo mu Uganda tezikyalimu nnyo kizibu ku motoka miliyoni okusangako ekika ky'emmotoka ye Uganda zaggwako naye Kigali bazivuga olw'ensonga emmotoka ezo bo bazifuna nga mpya ate ziba ku bbeeyi powa ze basobola okwafoodinga nage tebalina ssente nnyingi emmotoka ennungi Kigali zivugibwa abantu batali Banyarwanda emmotoka nga Range Rover zino zi V8 BMW za Audi zi Porsche za emmotoka ez'ebbeeyi bw'ozisanga ziriko namba z'e Congo oba namba z'e Burundi kati abakongo be basinga okubeera ne ssente ate mu Rwanda lwaki nti abakongo baliraanye Rwanda jjukira mu Congo balina ssente kyokka ate Congo teri stable teri secure kati bagenda ne bakolera Congo naye ng'ate basula Rwanda mu Kigali kati kumpi eggoma wali omuntu avugawo obuvuzi just osala busazi boda bwoti kati obola nti emmotoka ez'ebbeeyi zi Hummer zi Range Rover zi V8 emmotoka ez'ebbeeyi zi Bima BMW zi Benz ziriko namba z'e Congo ne Burundi kati no gye bafunira peace naye tosobola kusanga Munyarwanda ng'avuga Range Rover ng'eriko okujjako nga ya mujaasi oba nga ya muntu akola mu gavumenti ate nga wamaanyi nnyo oba nga ya mu poliisi okitegeera eri emmotoka za RRA gye bayita Rwanda Revenue Authority ku mmotoka 10 ezitambula ku kkubo kuteekeddwa okubeerako emmotoka 2 eza Rwanda Revenue Authority RRA zibeera nga bukadde ng'emmotoka nyimpi bweti naye zitambula business ku business zijja zinoonya musolo tosobola kuwanako ddakiika 3 nga tolengedde kamotoka ka musolo Rwanda nga katambula era bujja bwe buti mu business ne kasolooza omusolo eri omusolo kintu kikulu nnyo nti buli kantu koofulumya ne wooba otunze embuzi oteekeddwa okugiweera omusolo gavumenti etwalako ne bw'ogitunda nga neiba waakulaba akubira aba RRA ne bajja omusolo ne bagutwala ne woba walimye oba ki bizinensi eri bw'ogikola be bakusalirawo oteekeddwa kutunda ki bbeeyi ki bajja ne batula ne bagamba nti otunda furniture gwe kali balance and furniture nti entebe ogitaddemu seremeka nti kakadde kati oba ogitaddemu kakadde tulinako omusolo gwa $7,000 then gitunde emu 2 gwofuneko $13,000 toteekeddwa kugitunda ssente zisukkawo tebaagala nnyo kunyigiriza abantu eno mu Uganda omuntu asubula ekintu $5,000 n'akitunda miliyoni eri tekiriiyo era bajja bayitamu n'obawa receipts kino watunze bwoti ne bwoti tuwa omusolo gwaffe nosasula ne bakuwaki obumotoka buba buyitamu buli kaseera era ettaka lya gavumenti teriyo nti ettaka lyange tekiriiyo Kigali Rwanda ettaka lyonna lya gavumenti bino byolaba e Uganda mbu gavumenti okuyisaawo ekkubo yeegayirira abantu ne basasula bikeri tebiriyo gavumenti webeeyagala ettaka ebajjawo ne bazze walala n'erikozesa nga bweyagala tebawayadde 10 teri babbulooka b'amataka onaatunda ky'ettaka lya gavumenti bano babbulooka e Uganda ba property simanya basozo property simanya baluba simanya baani sema properties eri tebiriyo otunde ki teriyo ttaka lye batunda ettaka lyonna lya gavumenti okiwulira ekintu ekyo eri boda zaayo oluyimiriza boda nga yakayimirira bw'atyo wa boda
asoka kukukwasa element nga temunaba kuteesa owa boda avuga omuntu omu pichi zaabwe engeri gye bazikolamu zirina akabina bwe kati omuntu omu yatulamu ebanga fitting zibanga bulaba omutto gwa pasola bw'otuulamu munatasi talina waatuula asoka kuwa element tasobola kuvuga nga toyina element twateesanga nabo ssente tebamanyi luzungu salabako wa boda Rwanda amanyi luzungu okujjako waliwo gwe nalinyanga muna Uganda era ne tugera mu Luganda ne tuteesa ssente naye ssente ozimulaga ku ssimu bwoti nakujikujjako no n'ateekako endala bwoti kati bw'ojja bw'ozikyusa bw'oziza mu za Uganda nkakaaga n'ogira nkuwa bweziti like that tebamanyi luzungu naye bateeketeeke bulungi boda zaabo bamwalabako wano e Uganda baali baleeseko bireflect ebyo nga kiriko erinnya ly'omuntu kiriko ekifaananyi kye kiriko ki barcode division mwavugira simama kindye Lubaga eri byebiriyo buli wa boda akirina ate batuuka ekiseera boda nga zijjudde ng'omulimu tebakyaguyingira nga oba oyagala okuyingira omulimu olina kugenda kaŋŋambe kati nga olaba oba Masaka oba Rakai oba Ekyotera nga mu Kigali wano omulimu bajjulamu si kuva eri wano mu Uganda omuntu akeera ku makya n'afuna ssente n'agula boda nadda ku kkubo talina stage tebamuwandiisiza talina ki n'atandika okuvuga n'afuna ssente n'azimba n'ennyumba eri tebiriiyo vidiyo eri mu dakiika meka ttaano so tugenda bbawo endala sooka okomaawo Party 3 ey'emboozi y'e Rwanda emboozi yabakutte baguyita mu Nyomero mu Babiro emboozi yakutte Omubabiro mu Party 3 eno ngenda kutunuza ku bintu ebimu bye tukola wano eri nga tebiriyo it's not a comparison nenjala omanye ensi zino zaawukana zitya emirimu gy'obwannakyewa oba ejjanneekolera gyange e Rwanda tegiriiyo tosobola kusanga muntu akola furniture waawo omutaso atandika business nga talina license okuyingira mulimu gwa taxi kizibu nnyo ne bus zisinga za government by the way pichi ezo okuyingiramu si kyangu nga bw'okiwulira license z'amaanyi waliwo ebifo ebimu ng'omuntu takyasobola kuvugiramu pichi nga mupya ng'olina kugenda eyo wala wano mu Uganda osanga omuntu nga tadda workshop eya loading eri tebiriiyo omuntu oba agula bikadde tebiriiyo owa saaluuni wano omuntu akeera ku makya n'atandika saaluuni ye n'atasasula yadde ekintu kyonna n'akola emyaka gyonna eri tekiriiyo omusolo oba osasula mungi nnyo ne woba olina ky'otandise bano abatunda woteeri e Rwanda tebaliiyo okujjako nga woteeri eri mu kizimbe nga olaba zisabu ku stera zaani ezo ez'omu bizimbe restaurant naye zirina kuba mu kizimbe obasobola okukusanga ne bakuba omusolo nga basobola n'okumanya engeri gy'oyingizaamu naye bano abantu nga olaba e Uganda omuntu n'ajja akawungezi n'ateekaawo engoye engatto biki eri tebiriiyo obutembeeyi tebuliiyo waliwo omwami omu twali tuva ku kisaawe ky'ennyonyi twateranga nnyo okugenda ku kisaawe eyo kubanga wanyuma akawungezi twali tuvayo ne tusanga omwami nga mutembeeyi twali tetulanga ku mutembeeyi kyewuunyisa omwami oyo yali munnauganda era batera okukola emirimu egitakkirizibwa abasinga baba bannayuganda kuba be bajagujagu twali ne mukwano gwange yali alina engatto zatundanga z'abaana kati aba akyatulaga ne bagaba poliisi yiiyo kati eri e Rwanda weziwera ssaawa 12 poliisi eva mu bantu yonna tolina oddamu kulaba poliisi gafuuka magye ge gajja ku street ne galawuno okuva ssaawa 12 paka 12 ez'okumakya tuyamga amagye gaago omusajja n'adduka n'atulekera piisi emu ey'engatto ne tulowooza adduse kati amagye bwe gamala okuyitawo ate nno we bategeera nti naawe obadde ogula ku mutembeeyi bamukwata nawe ne bakwata naye tebaatulaba then n'akomawo bwe bamala okugenda n'akomawo ndowooza gy'abaddukidde abaabalaba ye muli magezi abaabalaba n'akoma bakyali bange mwana naye nga munnauganda n'addamu n'atuguza engatto endala so naye wano mu Uganda just mu Kampala wokka abatembeeyi abalimu bawera akakadde naye tebereza eri teri yadde omutembeeyi n'omu akkirizibwa mu mateeka kati ate ogattako ab'e Masaka ab'omwalu waggulu ogatteko ab'Embalala ab'Emukono Ntebe Mpigi olowooza bameka abalya ku butembeeyi mu Uganda wano naye omutembeeyi talina musolo gwasasula yadde n'ogwo naye nga babeezaawo obulamu bwabwe eri tebiriiyo waliwo omukyala yali atunda engoye twamusanga ng'atunda dduuka yali mukyala hafu munyarwanda hafu muganda taata we muganda mama we munyarwanda yali yabeerako eno e Uganda emyaka 2 then nga neeri amazeeyo emyaka 2 mukyala mukulukulu myaka 50 naye n'atugamba ebintu eri bye batunda mu maduuka g'eri ngoye engatto biki babisuubula wano Uganda ne tumubuuza lwaki n'agamba nti w'obyetikkira bibeera expensive okusinga omuntu abisuubudde e Uganda abasuubuzi b'omu Kampala basobola okunjulira ebintu ebisinga babiteeka ku baasi za Trinity 1 babitwalira abo
abasuubuzi b'e Kigali ne babitunda ate eri Rwanda basuubula wano mu Uganda okitegeera eri bwe tugendako ku byokunguudo emmotoka zeeri bazivuga emipiira ne gikwata n'emmumbwa mu Kampala ineteeka liwalabye simanya 30 kilometers eri e Kigali bavugira ddala kilometers zikka ne wansi wa 30 omuntu woba oyagala okusala bw'oti ekkubo mu Kigali ng'oyagala okusala bw'oti emmotoka eyimirira era woba otambula bw'oti ku kkubo n'ofunamu ekirowoozo ekisala n'okyuka bw'oti osale emmotoka eri wali eyimirirayo yennyini jasa avuga atunuulira abantu ku sayidi ani asala olw'okuba ziba tezidduka essiba mangu kati bwesiba akubuza n'okkubuza oba tosaze akukubira engombe n'akubuuza ssebo osala oba tosala kati gwamugamba nti either nsala oba sisala n'alyoka avuga ne bavugira kyobola bubenje butono nnyo nnyo ewaabwe lunaku lumu twali tuva ku kisaawe kya airport era wansi eyo twateranga nnyo okubeera eyo wansi eyo ne tusanga jaamu kyatwewunyisa nnyo kubanga e Rwanda teri jaamu emmotoka ntono ate emmotoka tesobola kukola jaamu ekyokubiri n'enguudo nga zimu ekibuga kyabwe kiteeketeeke tosobola kusanga olaba nti eno mini price yeriraanaganye nnyo ne Gazalandi Lukuubo osobola n'okkubawo oluta ku kizimbe ekimu n'ekirala nedda ebizimbe byetadde ekibuga bakipulaninga bulungi kati enguudo ngazi kati enguudo mu kubeera engazi ate n'emmotoka balina nti njukira tebalina bulungi ssente n'abavuga emmotoka babeera either abantu bakulu nnyo oba nga bakozi ba mu gavumenti ate ab'amaanyi kakizibu okusanga jaamu kati olunaku lumu twasanga jaamu nga tuli ku piki tuveeyo tuddayo ku hotelo gye twali tusula ne tubuuza ababoda bali batuvuga nti jaamu waaki ne batugamba nti pulezidenti ayitawo President Paul Kagame yali ali mu kuyitawo his excellency kati nenyimirira bwe nti ndabe yali ayina emmotoka nnya nga zonna Range Rover Sport nnya musobola okunjulira ababaddeko e Rwanda nti byenjogera bituufu ne wabajja wano e Uganda atera okuggyako na bbiri yatambulira mu Range Rover simanyi bana kati zatambuliramu naye takuba bugombe ng'ayitawo era tetwawulirako kagombe wiwi buno obugombe buno busirensi buno tebwaliko ekyokuyita kwaliko motoka nyingi motoka edinene nnyo musime motoka abiri motoka mmeka tekwaliko zino kabangale ziberako ab'emmundu nga baleebeeta tebyaliko zaali Range Rover nnya nga zonna bali munda batudde okujjako ezimu endabiramu ziba wansi ng'obala abayisizaamu emitwe naye nga tebatiisatiisa nnyo nti oba biki then ng'eyiyo giraba wali eriko fulaaga then neeyitawo ne tubabuuza bwatyo bwayitawo nti bwatyo bwayitawo olumu amanyi n'okuyitawo n'emmotoka 2 3 4 ekinene nnyo 5 zidda kikameka mukaaga soka tukomaawo komyewo ne party 4 eyerwana njala tugimalirize bulungi nnyo eno olw'ensonga nti eno party 4 ng'oggyeko 1 ne 2 ne 3 eno yo tugenda kwogera ku birungi Rwanda byesinga Uganda abamu babadde bambuuza party 1 nga saagiraba likinga ofollowinge okomentinge kasona followinga bw'oto ojja kusobola okulaba videos zange zonna kati eno party 4 twogera ku birungi bye Rwanda byesinga Uganda ate mu abanyarwanda n'abagaliza Rwanda temugyesigaza namwe mugitambuze namwe mulumye abannayuganda ekisooka Rwanda bayonjo Rwanda nyonjo nnyo tolina wogenda kusanga kisaaniiko mu Rwanda abanyarwanda nga bo si be bantu abayonjo ennyo nti naturally munyarwanda muyonjo bula nti we bajja wano e Uganda watali mateeka abamu balabanga abamu mugamba musima abanyiza eminyira simane bawanda sima bawandula bikine ebirala ebifaanana ng'ebyo omusajja yabateekako etteeka Kagame obuyonjo eri okusanga nga olitalinga ekintu musango gw'amaanyi nnyo ate buli Saturday esembayo mwezi nga ne Kagame kwali ne ba ministers be nabaki bonna bagenda ne bakola ki ne bakola bulungi wansi wana Uganda tekisoboka kuba abantu balina emirimu gyabwe ogamba otyo mu Uganda mbu buli Saturday esembayo mwezi tokola longoosa my business zo fields olunaku olwo abantu wana Uganda bakola nnyo nga bw'okiwulira ekyokubiri amasannyalaze oba oyitidde ku bbaasi ng'ova e Uganda ogenda e Rwanda amasannyalaze gayiva Uganda ne gayingira era oyingira nago oba oyitidde ku bbaasi wabula Uganda gy'ova emabega ewamu tegabeerayo ku bantu 130 e Uganda baba n'amasannyalaze e Rwanda buli nnyumba erina amasannyalaze ate galayisa ate tegagenda okiwulira ekigambo ekyo kakati bwe weetegereze nnyo nti amasannyalaze then ekirala ekyokusatu
e Rwanda amateeka gakola olaba mu tawuni y'e Rwanda mu Kigali emmotoka zivuga oba kilomita 2 simanyi kuba ne woba osala busazi kubo emmotoka yeesiba wane Uganda woba osala ekkubo emmotoka eyongeza namwe kutomere naye Kigali emmotoka esiba era woba osala bwoti akubuuza n'okubuuza osala oba tosala ng'oyimiridde mabbali ga kkubo ng'olaga nga ayagala osala gwamugamba nti asigenda sala kutambula n'ogenda ziba zitambula mpola mpola teri nguzi baministers be bakola ekyo kye bateekeddwa okukola amateeka gakola aba boda bambala helmet tosobola kusanga boda tambadde helmet ne passenger ali ku boda tosobola kutuula ku piki eyo nga toyambadde helmet kale obubenje obujira mu kufanga okwo naddala bannayuganda bafiira obulamu bwabwe mu bubenje bwe butyo over speeding abantu ne basalya babatomera emotoka zidduka nnyo era Kigali kizibu nnyo security wise obukuumi buli waggulu nnyo eri sawa 12 bwe ziwera poliisi evaako amagye ne gajja kukubo ne gakuuma bukuumi tegakwata muntu muba mukola byammwe naye nga olaba gakuuma teri bubbi bwakunyakula nga olaba e Uganda tekiriiyo eri amasomero gaabwe gavumenti erina amasomero agaliwo n'aga private lwakuba nti n'aga private era gaabakungu kizibu omuntu wa bulijjo okutandika essomero eri kizibu nnyo pozi ng'ali connected mu gavumenti kati amasomero ebbeeyi si ya waggulu nnyo nga olaba wano simanya zi LIT kitendezaani bbeeyi nnene nnyo millioni 2 amasomero eri ga bbeeyi power ate n'aga gavumenti gasomesa nawuliddeko nti myaka nga 8 emabega batandika n'okusomera ddala kati oluzungu bali myaka nga 10 so amasomero gaabwe malungi amalwaliro eri balina amalwaliro ga gavumenti gakolera ddala tegaliko kusasula yadde 10 singa wolaba wano ogenda mu ddwaliro lya gavumenti nga Mulago naye ng'ate lya bbeeyi nnyo n'okusinga ate erya private kati eri amalwaliro ebyenjigiriza biki byonna weebiri ekintu ekirala kye batusinga ate nga kikulu nnyo saagadde nkirekeyo balungi bannange kirungi nnyo okubeera mu nsi erimu abakazi abalungi bannange simanyi oba waliyo ensi Katonda gye yatonda ku nsi kuno ng'erina abakazi abalungi nga Rwanda. This is bitter truth. Nze ndi mu Uganda naye nagenda e Kigali muganda wange ne ntunuulira ebyana Mukama Katonda waliwo twagenda waliwo wali bus park kati olengera abava okunyuka abagenda like that abawala abamu bava ku ssomero abamu bava ku university Mukama Katonda wange oyinza okugamba malayika bagikopa ku bali abaana Katonda we yali atonda malayika yagikopa ku Banyarwanda balungi ekyo nakyo si kitono ensi okubeeramu abantu abalungi si kitono bw'otunuulira ebyaki byo waliwo yambuziza ku by'okucakala eri ebbaala zaabwe zikola wabula tebakkiriza muntu kugenda ng'oyambadde omujozi gwa Rwanda oba ekintu kyonna ekiriko Rwanda okukinyweramu omwenge tekikkirizibwa. Nina ebbaala emu gye nagendako nga nyambadde omujozi gwa Rwanda ne bambawusinga ne bangoba kati nenkubira mukwano gwange Josh e Uganda kuba yatuyambangako oluusi mu lulimi n'okutubuulira kutugayidinga n'angamba tebakkiriza kunywera mwenge mu kintu kyonna ekirwanda kugamba ensobeera ng'agikoze eki ensobeera ng'agijolonze obulamu bwabwe eri bwakusanyuka nnyo kizibu osanga abantu abeeraliikirira baavu naye babeera basanyufu ebbala zigulawo ssaawa 5 ebbala ziba zitandise okugulawo kizibu okusanga ebizimbe 5 ate kuliko kiriko bbaala balina omwenge gwabwe gwe banywa nnyo Primus ne Skol kati webbeeyi ennyanya Uganda Walagi eri y'amaanyi waliwo eyaŋŋambye njogere ku by'okusanyuka ebyo beach balina beach yabwe njeerabidde eri emu kale balina ku nnyanja waliyo zi beach nga olaba nti oba Entebbe te muno mu Uganda tulinamu beaches nnyingi naye ku Masaka Road wa Jinja eno Entebbe naye eri balina saidi yabwe eri waliwo wali ennyanja sima bagiyita batya ennyaba Kivu balina erinnya gye bagiyita ennyanja yabwe kuliko beach okwo kati osobola okugendayo n'otunuulira ebyana by'abantu maama emipiira gyabwe bagiwagira twali basinga wano endooza engeri ke balina ebisaawe ebirungi emipiira gyabwe gyali bagiwagira nnyo ebweru bawagira nnyo Arsenal ne PSG ndooza lwakuba ziriko Visit Rwanda Arsenal webeezanye banga public holiday baggalawo ne bagenda ne balaba Arsenal weetebwe oyinza ogaba bayingidde mwaka basanyuka nnyo buli nnyumba e Kigali erimu
DSTV obajiba si DSTV ina bidish ina muntu gwe nabuza nanga nti ebyo Kagame yabisasulira abantu basasula kuba ne mu byalo eri no mu busisira gundi bwe yayogera chicken buliko bidish ebimpira bagiraba eri teribubibwa takanga Uganda wano obufere butono nnyo zino betting yazigobayo ezo yagamba zibba abantu kugamba ine ebintu ebimbi yaba protectinga obubbi bw'ettaka tebuli okwettaka lya government katogena kubba government tosobola government bagitya kyekirala awo ebisumbu we Uganda endwadde eziyitiridde eri teziriiyo nnyo kolera bicengerike bali abayonjo endwadde ezo teziriiyo tebalina nansiri ensiri si nnyingi e Rwanda kati musujja gw'ensiri biki twasulangayo nenga tetusulana mu butimba mu hotels nga temuli mu butimba tewaliyo nnyo mazzi ago galega magasobola oba bisiko skeebyo webito tebiriiyo kati ensiri kizibu nnyo okulaba ensiri kyekirala awo yogedde ku byenjigiriza ebyemizannyo ebyaki ebyo bimu ku bibasinga okutusinga wano ddala bitusumbuwa eri abantu yenna etteeka limukwata tebiringa wane Uganda abamu amateeka tegabakwata eri kasookola ensobi oba gwejje naani oba gwani trafiki yaabwe teva ku kkubo kawunyemu eri abeerayo buli lunaku buli kkubo libeerako kawunyemu so kikendeeza obubenje mbadde nkyerabidde aba trafiki baabwe n'ekiro babeerako wane Uganda beziwera 11 bavaako omuntu navuga byagala eri aba trafiki babeerako ku kkubo tebavaako ate baba n'emmundu aba trafiki b'e Rwanda baba n'emmundu kati ekiro babeera n'obuntu obwaka kamu kaka green bubanga butube bwe buti kati ne munzikiza kakuyimizisa bwoti kasooka laba bwogana nga bakuba amasasi baba n'emmundu aba trafiki b'eri kawunyemu w'amaanyi nnyo eri aba trafiki baabwe baba n'emmundu ddala so etteeka eri likolera ddala kamera zikola bodaboda zivuga mpola osalira n'ebira ebifo ebisanyukirwamu kamera ziri wamu teri bubbi balina obukomera bumpimpi bwe buti naye tukizibusa nti obuli yabuuse nabba nawuliddeko nti wali Abanayuganda abaagendayo be baatandika okubba